Musibye mutya abalungi abeekuumidde ku Liz 256 kansubire nti muli bulungi. Katutandika ka part 2 akanazina step sister wange ne step mother. Part 1 already gyeri bw'oba tonnagiwuliriza genda ogiwulirize kikwanguyire connectinga ku part 2. Kagamba nti we twalaba abalenzi nga bayingidde twastopinga instantly okwenywegera era bwento nayimirira ne mugamba naawe yanguwa okutegeka tugende taata atulinze nayina okweyogeza ng'omugezi w'abeera. Shakira bambi naye ya pretendinga nti abadde alina byatereeza mu keesi era bw'atyo naye yeeyogeza n'agamba maze tugende. Twayita ku balenzi ababiri abaali bayimiridde mu ddoomu kyankubawala kubanga ababiri baali ba classmates bange ne kyova omu agamba ssebo bulijjo oliko sisita w'embooko muleeta atubuuzeeko ne mbagamba nedda mmwe baana mmwe mubiveeko obudde bugenze ate batulinze. Ne tweyongerayo nga tuluma ddoomu twanguwe for sure kirabika bambi balinze okumala ebbanga ddene. Shakira kyava ngamba nti nedda taata yabadde angambye nti nfube nnyo okulaba nga nkonectinga naawe nti kijja kuba kizibu kokonectinga ne maama naye ate kijja kukubeerera kyangu nze okonectinga naawe bwe tunaamala okonectinga olwo nange ate nkukonectinge ku maama wange. Kiba kitegeeza nti bambi si banyiivu nti tubalwisizza tuba tuli kumpi kutuuka bwe tuti ku bazadde. Kyenva ngamba Shakira nti munnange okimanyi nti I'm in love with you ndi kano nakwogera mukaama. Shakira teyampa ansa era teyanziramu kubanga twali almost tutuuse ku bazadde twabasanga bali mu kunyumyanga era baseka nnyo kwegamba tebaali bathade nti tuluddeyo. Mukomyewo naye keesi yo ogigadde. Step mother wange bw'atyo bwe yambuuza kyenva ngamba njijukidde Shakira yasootinze ebintu bino era yasembyeyo mu keesi alabika teyagigadde kubanga najjukira bwe twali twakamaliriza okuteekamu ebintu ate ne tudda mu kweromansinga n'okwenywegera keesi tetwagigadde bwento nadduka emisinde nzigalewo keesi bali abalenzi nabasanga bambi tebaliiwo bwento nali nina okuddayo ate eri mu bazadde banfuluma bwenti ddoomu ate ngenda okulaba Shakira ng'ali ne kyali wange nga bali mu kunyumya. Mukyali wange nali mumanyi nnyo muyizi tasubwa nabwe nabatuukako bwento nababuuza bakyali mwemanyi. Omuwala kyava ngamba nedda era simumanyi kubanga mbadde njagala kulambula ssomero laba bw'ajja ate okubuuza ddadi abo nange kwe kumusaba bambi andeete mu ddoomu nsobole okumiitinga. Awo ate mukwano gwange kyava naye ayingira emboozi n'aŋŋamba mbadde nkyamugamba nti nze head boy w'essomero era abayizi banjagala nnyo kubanga ndi free eri gye bali mbadde siina kye naamugambye kirala era tonyiigira. Mukwano gwange bw'atyo bwe yaŋŋamba ne mugamba sisobola. Kyava ŋŋamba naye mwana kye nakugambyeko wakikozeeko oba tonjagaliza. Jjukira mukwano gwange yali yaŋŋambye mupangire step sister wange ono. Kyenva mugamba naawe nakugambye nze emmere sijja kugirya era nagitadde mu keesi ejja kuliibwa ekiro. Mukwano gwange yali shaapu nnyo yali akimanyi nti njagala kubuzaabuza kibooziboozi Shakira tategeera nti gwe twogerako. Kale mwana naye mwana ebyaddala ndi serious ndowoozaako tomalirawo. Mukwano gwange bw'atyo bwe yaŋŋamba ne mugamba era sisobola. Awo ne mba introducinga nti ono ye mukwano gwange akyasinze ku ssomero ye best friend wange era noono ne mu introducinga. Mukwano gwange bw'atyo yayingira mu ddoomu nze ne nsigala ne Shakira nga tetulina we tuyinza kgenda kubanga kyali wange ate yali atweyunzeeko. Mu ddakiika nga 2 mukwano gwange yajja n'ansika emabbali n'ankuba akaama n'aŋŋamba mwana gwe mu ddoomu temuliimu mwana yenna nkwegayiridde sooka okayingize kasita si kaganda ku kaddala. Ne nsekawo ne mugamba naye okimanyi sigenda kuwa bisumuluzo emmere tujja girya kiro naawe. Nayogera ekyo nnyo mu ddoboozi ery'amaanyi nga njagala Shakira aleme kulowooza nti nno
tubadde tuli ku ye nti akaama kabadde ku ye era bw'atyo Shakira kyava aseka n'agamba naye ggwe munnoowa alabika enjala emuluma lwaki tomuwa essumuuzo n'agenda ne yeggyiramu emmere ye n'alya. Ntyo nasiriikirira okumala akabanga nga ndowooza ku mukwano gwange ki kyaŋŋambye kyava ddamu n'aŋŋamba mwana obudde bugenda salawo. Bwe najjukira maama wange ne nnyiiga ne ŋŋamba maama wange bamulese yekka taata bwange alekawo atya maama wange n'agenda n'ono omukazi kansacrificinga ekiwala kye nkiweeyo bakirye gasiya buloolo. Ebyo nno mbyogera mu mutima gwange kyenva ŋŋamba Shakira omanyi tuyingire ono gaayi nyiza omuwa ekisumuluzo n'adisorganizinga keesi yange ate gy'omaze okwaorganizinga. Awo ne ndaba mukwano gwange ng'aseka n'alyoka ŋŋamba wallayi gwasinga twali bwe tuti twakatuuka mu ddoomu ate ddadiraba bw'atuyita essaawa zaali zeezo mu butuufu ze batera okuva ku ssomero. Baŋŋamba kyali wange John nti emmere tujja kugirya ekiro mwana batuyita bannange kale laba n'ebimere byo si kyabyagala ekiro ffenna ne tubwatuka ne tuseka. Shakira yali asekera kirala nga nange ne mukwano gwange tusekera kirala. Bwe tutyo twagenda dadi waali yava nkijukiza nti jaamu abamungi ekiro bajja kukomawo nga ttammu ewedde okumpiikinga bantwale mu maka amapya gemba ngenda okubeeramu. Bwe ntyo nabasiibula mukwano gwange n'aŋŋamba wallaayi akawala ako kamponye mbadde ngenda kazina. Bwe tutyo ttaamu era yaggwa ne bajja okumpiikinga basatu. Shakira yali ayambadde akateeteeyi nga ka bbulaaka nga kampi nga bw'atuula bw'ate ebisambi biba bweru. Jjukira twatuula mabega fembi laba temptations ezaali awo ez'amaanyi naye nali siina kukola movement yonna kubanga dadi yali atulabira mu side mirror. Nayina okutandikawo ekiboozibozi nga njagala Shakira abeere free nnyo nange ate akimanye nti nno mwetaagira ddala era ayina okuba free nnyo nange tayina kunsubwa. Natandika ekiboozi kino ng'ate nkimanyi nti dadi ne step mother bampulira ne mubuuza nti Shakira essomero libadde litya? Kava kaŋŋamba nti nno nabadde wa 28 ku baana 76 ne mugamba tokoze bubi naye olina okuimprovinga tulina okusanyusa bazadde baffe. Step mother kyava ayogera n'agamba weebale nnyo mutabani ebyo ebigambo birungi ne mugamba kale kati nno ewaka baaguze PlayStation naye tolina kugibeerako nnyo nagambye mamiwo aleme jjugula naye n'alemerako. Dadi ye yayogera bino ebigambo kyenva mubuuza ogamba mami ki? N'aŋŋamba lekera awo ebibuuzo bwe bityo mu bwongo bwo okimanyi mami gwe ntegeezezza. Awo nno namanya nti bano abantu bali serious nnyo. Bwe ntyo nasemberera Shakira kumpi ne ŋŋamba nti mami weebale nnyo ka PlayStation ako kuwaguze. N'aŋŋamba ye dadi wo yaŋŋambye nti oyagala nnyo PlayStation ne ŋŋamba nti kanjikugulire kati olina okumanya obudde obw'ogizannya kurivayizinga. Ne mugamba ye mami emikono gyange gyali gyatuuse dda mu bisambi bya Shakira nga omukira gwange gwamaze dda okusabbalala. Mukono gwange gwayingirira ddala mu bisambi ng'empale yange nayo yeereeze. Bambi Shakira naye yannyambako okugaziya emagulu ge omukono gwange gusobole okutambula obulungi. Tulina omukozi ewaka era temukola mirimu gya waka mulimu gwammwe gwina kuba gwa kusoma. Step mother bw'atyo bwe yayogera ne mugamba kale mami ekyo nange mbadde nkirowoozaako nkusuubiza okurivayizinga kagenda kuba nga kamere ka buli lunaku. Mikono gyange gyo gyali ddala ku mission ey'omugaso nga kiyina engeri gye giweeweeta omwana ono. Bannange yali atandise okuwulira omuliro munda mu ye amaaso ge gaali gatandise okwemoolamola ng'atandise n'okukankana okuweeweeta kwe nali nkola. Omukono gwange ogwa right gwali gwatuuse dda ku mpale y'omunda. Bambi mufube nnyo okulaba nga muyambagana musobole okuyita obulungi. Nze nakisensinga nti step mother ono ayinza okutunula emabega essaawa yonna. Bwe ntyo nasemberayoko katono. Shakira bw'atyo n'asika sikaati ye okudda mu mbeera. Kyenva mbuuza dadi otambudde n'essimu yange wagireese? N'aŋŋamba nedda gireeseeyo ewaka. Mbadde surprised nnyo okulaba nga togibuuzizza. Bannange dadi yaseka.
kati ne mubuuza ddadi lwaki osese n'aŋŋamba nti nno ayino oyagala nnyo essimu yo n'okusinga emmere. Bonna ne babwatuka ne baseka. Awo stepmother bwe yatunula emabega n'abuuza Shakira, ye gwe ng'osirise nnyo, simanyi otidde ebitabo. Shakira kyava amugamba nedda mami. Tulo twamala ne tuntwala, nagenda okusisimuka nga Shakira yanzuukusizza nga tutuuse ewaka nga maidi atandise okuggya ebintu mu bbuutu. Bannange ennyumba yali nnene, omukazi alabika yalina ssente empitirivu. Kameidi bambi kaali kambadde engoye eziri kajo naye nga zonna zitobye, kalabika kaali kali mu kooza. Ne kagamba nedda kankuyambeko, ne kaŋŋamba nedda okooye, genda mu nju nze nja bijjamu mu bbuutu. Bannange nga kayina eddoboozi eddungi ate nako ne kankyamula. Kyenva ŋŋamba mu mutima gwange nti wano ddadi wandeese wagenda kunnyumira. Ali mu butuufu njagala nnyambeko maidi ono okwetikka ebintu obitwala kubanga nali nkimanyi keesi yange ezitowa. N'aŋŋamba nedda nja gyetikka, ne mugamba nedda nina okuyambako. Bambi ne kanneebaza, kati onneebaze okusitula keesi yange, oli wanjawulo. Ne kaŋŋamba nedda, anti munnange ogwo mulimu gwange okwetikka ebintu ng'abagenyi bazze. Ne kagamba nze siri mugenyi, ndi wa waka. Ne kaŋŋamba ye naye gwe oli mupya wano. Ne neetikka keesi yange ne nnyingira mu nju. Kati oyagala gitereka mu ruumu yo oba bagiteeke mu stoowa? Stepmother wange bw'atyo bwe yambuuza. Ne mugamba nedda mu stoowa, nja kugendangayo ngijengayo kyenjagala. Kyava ayita Joani, yangu oyambeko n'omutwala ebintu mu stoowa. Awo namanyira nti omukozi ate bamuyita Joani. Bw'atyo Joani yankulembera okuntwala wa stoowa gy'eri. Saayina bibuuzo birala bye namubuuza kubanga nali saagala kwefuula kintu kitagasa mu maka gano nga naakatuuka. Oluvannyuma ate stepmother yantwala mu ruumu yange nga yonna ntegeke. PlayStation eri wali weeyina okubeera nga ruumu nnene. Ne ŋŋamba waawo, eno yonna ruumu yange nzekka. N'aŋŋamba ye eno ruumu y'abalenzi n'abawala nabo balina ruumu yaabwe. Stepmother ono yali ayagala just kusanyusa bambi. Kino nno kyankubira ddala wala era bwe ntyo nadduka we yali ne muwa hug ennene ne mugamba bambi mami thank you so much. Mbyogera ndi mu kafuba ke, wallahi kino ekintu mukazi yakikola akiraba. Yankwata n'annyweza nga tanta. Wallahi eno teyali emotional hug. Kino kyali kirala nnyo kubanga yampa hug eno nga mpeeweeta bw'ati ku mugongo. I swear upon the living God, stepmother yandrabbing eno ku mugongo ng'emikono gye gyonna giyina engeri gye gyanyigamu ng'eno bwampeeweeta bw'ati ku mugongo. Nafuulira bulala nnyo n'aŋŋamba nti tofaayo, kyonna ky'oyagala mami waali wano mu bujjuvu okukikutuusaako. Ate bwe yayogera mami ne mpulira obusungu ne njijukira mami wange ne ŋŋamba eno haga mama wange singa essaawa zino yaakava ku mulimu nga haga ndigimuwa kyokka ndi wano njibwa fake mother. Bino byonna byaddukira mu birowoozo byange kyenva njijukira nti wano ndiwo lwa mission. Entyo nange namuweeweeta omugongo naye mu kutya okungi, beera free nnyo nange, ngenda kubeerawo wano ku buli kimu ky'oweetaaga ntuukirira mutabani. Nange kyenva muddamu ne mugamba thank you mami, kino nkyogera nga mwesikako okuva mu kifuba kye. Genda kale onaabe, bw'omala okunaaba ojje mu sitting room tulye. Ke mami, bwe ntyo bwe namuddamu namwenya naye okumwenya kuno tekwali nnomo. Nasuubirirawo nti waliwo ekitali kituufu wano. Bw'atyo ne yeeyongerayo naye nze yandekera ebirowoozo. Omukazi tabanga neegombye. Bannange, lwaki ankutte nnyo n'anyweza bw'atyo? Lwaki asimayirinze mu ngeri eri romantic? Lwaki yeefuula omulungi nnyo gye ndi? Bino birowoozo byonna byali mu bwongo bwange. Naye bwe kiba nga kituufu wallahi eno yeegenda okubeera revenge ennungi gye ngenda okukola okusanyusa maama wange. Kanneetegeke ate kanneefuule nze atabiraba ndabe reactions zonna ezigenda mu maaso. Bw'abanga bw'atyo bw'akitwala nga neegomba wallahi ngenda muzina nzine ne muwala we. Bino byonna mbirowooza nga ndi mu kweyambula ngenda kunaaba era bwe namala okunaaba nayambala kishooti kyange ekipya n'ekitishaati kyange ne ngenda mu sitting room okulya. Tewali yali mu sitting room bwe ntyo ne ngenda mu fridge ne neefunirayo amazzi.
Juice ne neefuula atakalabye yadde nga nali nkaagala. Bw'atyo Shakira yajja ne mugamba wabula enjala ennuma, n'ambekera emmere n'ampa ne ka juice. Olwo ne tutandika okunyumya. Kyenva mubuuza nti Shakira, ky'ogamba osula ne Joan mu ruumu emu? N'aŋŋamba nedda, oyo asula mu boys court ebweru, nze nsula nzekka. Awo Daddy bwe yayingirira mu nnyumba n'atusanga nga tunyumya, wabula mwakwataganye. Nabadde ndowooza essaawa zino ojja kubeera mu kisenge abwebase. Ne mugamba era njagala kumaliriza kulya wano ngende neebake kubanga mpulira nkooye. N'aŋŋamba nti njagala ofiiringe at home, era bw'oba olina ky'oyagala okubuuza, buuza Shakira oba Joan. Omukozi ndowooza baamukulaze. Ne mugamba ye Daddy. Bw'atyo yampa essimu yange. N'aŋŋamba ndowooza ewaka olambuddewo wonna owalabye. Ne mugamba ye. Era neeyongera okulambula ebitundu bye nali sinnalambula mu ruumu. Bwe namaliriza ne ŋŋenda nzannye PS. Olunaku bwe lutyo lwatambula era tewali kyagenda mu maaso. Wiiki eyasooka nali so calm. Daddy yali ku liivu ng'era asiiba waka, nga stepmother yagenda yekkokola agenda ku makya era akomawo kiro ng'oluusi twebase, era na pretendinga like tewali kyagenda mu maaso wakati wange ne Shakira. Alabika naye omuwala yeewuunya okulaba nga siina kikolwa kigenda mu maaso. Namubuuzanga ku makya engeri eri nomo nga ne mu kisenge kye sigendayo. Ku Saturday wa wiiki eyo eweddeko gye nga naakava ku ssomero, Daddy yatugamba nti agenda ku safaari ku Monday. Kyova olaba abadde ne liivu eyo eya wiiki emu ewaka, agenda kumalayo weeks 2 mu safaari eyo. Mother ono ye yakomangawo ssaawa 3 ez'ekiro oba ssaawa 3:30, era yatusanganga tuli kulya kyaggulo oluusi nga nze ndi mu kisenge kyange ku ssimu yange oba nga nzannya PS gye yangulira. Naye bwe yakomangawo yajjanga mu kisenge kyange n'ampaka good night bw'aba tansanze mu ddiiro. Naye bino byonna yabikolanga nga yenna ateekangako smile. Smile eno yandeka ndi confused nga neebuuza, eno mother love mukwano gwa kizadde oba omukyala ono ali ku birala? Kubanga ka good night kano kajjirangako kapeeki. Kati ku Monday etuuka Daddy ampita ngamba nti mutabani, njagala otaking care of the home engeri gye siriiwo mpaka maama wo bw'anaakomangawo ekiro. Ne mugamba kale Daddy. Ku Sunday bwe namanyira nti omukyala ono ali ku birala nnyo, alabika atali ku mukwano gwa maama na mutabani wabula aneegwaniza. Daddy yali taliiwo ng'agenze kugula bintu by'agenda okukozesa mu safaari. Nali mu ruumu yange ne mpulira nga waliwo okuyombagana wakati wa Shakira ne maama we. Omaze wiiki yonna nga torivayizinze ku bitabo mwana gwe, lwaki toli siriyasi? Kyava Shakira amuddamu anti bro yaŋŋambye nti wiiki eno yonna ayagala bambi awummule, okurivayizinga kutandike wiiki ejja. N'aŋŋamba oyo brother wo performance yo n'eyiye si emu, ya performinga bulungi, okyali mu struggle ey'amaanyi. Bino byonna yabyogera mu ddoboozi ekkambwe ennyo eri Shakira, era namuwulira ng'ajja mu ruumu yange ne ndowooza eddoboozi lye limu lyagenda okukozesa mu ruumu yange. Bukyambuukako bwe yatuuka mu ruumu yange bw'atyo n'agigala n'atandika okuseka. Jjukira taata yali taliiwo. Mulinde kapaati akaddako akookusatu kano kakomye wano. Mwebale nnyo kubanga mulabye vidiyo okuva gyetandikidde mpaka wano weetuuse. Mulinde ka part 3 kanazina step mother ne step sister part 3. Mwebale kwekuumira kweno channel, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga abasharinze, ate mwebale kukomentinga abakomentinga. Bannange mugabi, Mukama akumpere ky'osinga okwagala. Beere bulungi, mweraba.